Badiriza waliko kwa Fax 256 mwe bali kutulaba mwe bali kutugoberera kiri Uganda mama nyabo muli mutyeyo kansuleti muli stede katusabira omwana watu pallaso okusinzira ku mbeera nga bweri alabika vivi lirabika litereddemu kubanga sajjale agivudde mu bulungi nnyo era nga wetwogerera kati tuyinza okuddamu okumulaba ku stage nga ayimba bulungi nnyo watali agamba olwo video gyagenda okuta eya sheri egenda kubanga efuluma anytime from now ekyo gya kubanga oginoonyako osobola okunyumira omuziki gwa pallaso. Nalabye Dr. Jose Chameleon Wizo nga bagenza okumusabirako mu ddwaliro mpulira nga ngamba kyekyo wammaate oluganda awo werunyumira naye abasawo bamaze okonfaminga nsajjala ewedde era buli kimu kitambudde bulungi nnyo nolwekyo vivi ligenda kubanga literera ataddemu adde ku stage nga mulala nnyo okusinga ne bw'osuubira omuziki gube nga gunyuma bunyumi ewatali agamba. Ebya LWASA ne mukazi we omupya gwalina byo bitunyumira era bikyagenda ddala maaso n'okutunyumira so nga ate ne Angel bw'agamba nti akomawo kati ne ndeebuuza okomawo oluddawa nga wavaawo n'otambula n'ogenda mbw alina ssenga w'abaana eyamuwuliridde mbumanya yeetakyawa mbw era LWASA bamugendako bamugendeko mpola ng'omwana ali eri ali mu kwekuba zittatu ku mabeere ku magulu yaddaye ono omwana ate ayagadde LWASA ne mukama Katonda n'akwata ku mutwe omwana yeekuba ttatu yeewandise ku bbeere wano ku kifubafuba wano ate neyeekuba ekifaananyi kya LWASA ku kugulu naye byo tubirabye nga bebi nkwata bulungi wa bwereere wano tubeerawo egenda okulaba nga tatu bagifudde ekinyonyi kuba nzijukira wano God's plan tatu ye bagifuba mu kifulamingo kati n'olwekyo ebyo bintu bitono nnyo kwekuba tatu tekitegeeza nti omukyala akwagala nnyo basangulangako bulijjo LWASA totumalira budde naye nga kyonna kyekiri katusubire nti oba oliawo omukwano gwammwe guli kwalaali kati oba Angel dda wa LWASA onoonyaayo ki ng'ate watulaga nti wamuta wamuvaako. Omukole nze mulina omukole nze mulina muzaayo wa bbaawe senga omugole nze muzaayo mu bitiibwa senga omulimu agukolera ddala team no what team no divorce team no kunoba team no divorce mututte mu bitiibwa muzaayo wa bbaawe abadde b'ensonga LWASA mulinyeeko ku kyowakati bambi balinyeeko omuliro gubookye bagambe mujje mpola Angel takyayika ensalawo okuwe wange nabadde ndi awo ngenda okulaba Sindi ng'akomyewo nga mungi muzibu yakoze kimother figure yeetaaga bagendako ku jimu naye nga yakomyewo ku stage akuba endongo ewatali agamba namulabyeko comedy store ng'ali stede naye alina kimother figure ebisambi binene bizibu naye awo wetubadde tumwetaagira kuba abasinga obungi babadde bamumisinga ku stage katusubire nti muziki gugenda kuddamu gwake nga tukyalinda akalulu ka uma nabadde ndabale Vixen ng'agamba nti abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga balina kuwagira buwagizi King Saha naye nga yabasalirawo naye nga King Saha yali kuba president nga bwetukyalinda ssente nakoma okuwulira nga bagamba nti ssente zikyabuze ez'akalulu manya ka online baddage emivuyo giri mu kalulu ka uma naye kyonna kyekiri ye King Saha akyafuna obuwagizi okuva mu bayimbi ab'enjawulo kama favors bwamanya Mutale Vixen era nga ndi wano ne president waffe bannange mwena mumanyi bannange okukawa sajja ono talina kyatayimba buli kimu akiyimba muntu w'abantu and is reachable, is teachable. I think that is what we want as a leader. So as Vixen, I endorse my brother King Saha, the president of the Uganda Music Association. Let's do it. Uganda to the world. Juliana Kanyomozi yakoze akatiisa okusobola okulaba nga asazaamu wabadde agenda okuyimbira. Juliana Kanyomozi abadde alina okuyimba ku Serena Hotel ngenda kusomezi 8 omwezi ogwokutaano omwana wattu gwe bayita Shaka yali yategeka akantu Shaka ng'agamba nti Juliana Kanyomozi ajayimbe naye okusuzira ku Juliana agamba nti abantu baali ng'agamba nti it is a private show abantu nga 1,200
abajje bayimbe naye bagenda okulaba abo bajja ku press conference ngiringa nga sho enyini abantu bagule tiketi so nga ate waliwo ag'omunkuubo mbu waliwo sho egenda okujja nga ya Juliana ng'ejja ku Serenaawo mbu naga musajja tankola mu concert ono ng'abantu bajje nga mu ngeri ya concert nakyekuba Juliana abamu nga bagamba nti Juliana yeeraze Juliana yeefudde ekizibu n'agamba nti katola bulandi yange kankuwa eddoboozi lya Juliana lino osobola oddiwulira ng'agezaako okunnyonnyola ku mbeera eyabaddewo naye ate yayise ku mukutugo gwa Instagram okusobola okutuusa amawulire ku bawagizi be nti so tajja kugiyimbako teyakozeseza Facebook olw'ensonga nti peji ya Facebook baagibba kati abapostingako bakyayina obuzibu bwava ku bye batugamba nga batubukinga nga byawukana ne bye balanga yatukubira yatugamba mbu ayina function ejja event jazz safari natugamba mbu ejja kuba invitation only strictly invitation natugamba egenda kubeerako 200 guests namala natugamba nti he wants a performance of about 4 to 5 songs okusinziira nga bwe yannyonnyola nga event eri private si yaffe so kati bwe yatugamba ogenda ku press conference kyali tekikola sense naye still nengamba Eddie you know what out of courtesy omwami oyo mumanyidde ebbanga mumishaka kati twatuuka ku press conference oba media launch awe twamanyira nti steady private waliwo tiketi buli tiketi ya mitwalo 12 yes 12 bagamba 12 so immediately omukolo gwali gukyusa okuva ku private event to what seemed like a concert. Mukama ayambe embera eterere nze kakosli microphone soja sijja kusukawo wano mwelaba.